President wa Uganda kati Munyankole, Vice President Muteso, Prime Minister Munyoro, ba Deputy Prime Minister omu ava West Nile ababiri bava Busoga, Chief Justice Mucholi, Deputy Chief Justice ava Western Uganda, Inspector General wa Police ava Bunyoro, Deputy Inspector General wa Police ava Deputy Inspector General ava Acholi. Acholi mukulu yali Peace World Kampala wano nasoma naye Coroleses. Abo nkubuliddeko kumpi 9. Ebifo 9 ebisooka oba 10 temukyali Muganda n'omu. CDF Wankole. CDF Wankole twalinako Bakatumba n'abalala. Naye ebifo ebyo 10 ebisooka temukyali Muganda n'omu. Manya mu myezi 2 oba 3 bw'atabeere mu lihabu ajja kuba ebutabika. Oba ajja kutuuka ekiseera ng'akyasobola kuggulawo omulyango gwe kufuluma. Obanga ne mu ddiiro ly'atyamu nga naye yeetya. Kubanga manya kya afuuse wa bulabe eriye obulamu bwe yennyini. Omuntu yena alina buli kyokwasagazaamu obuntu. Nkikugambye. Ne manja afuuse wa bulabe ku bulamu bwe nga ye omuntu. Kuba essaawa yaleero ebintu byakola. Omuntu agaswala. Kali kasogole naye kubakalago nina abantu banvuma nnyo. Mpozi oluyimba olwo bakusasula. Kali kalanga bw'okubakalago. Bayise Ronald tukubire kayimba. Naye n'okakuba nga abantu bakuvumye nnyo naye for that I'm sorry. Kyalina bwendabo bulungi. Naye ennyimba zonna zenina bayigamu ziri ku sayidi emu okujjako akakoko akayitamu. Akamuko kake kayitamu. Bakansonyesa nnyo okuba nti kati osanze out. Osanze byange. Okusanze byo ne mwajjako. Ebintu ebyo. I know. I'm sorry. Tudde mutuulire ennyimba. Tokada manja oli muli wankwe. Oli nkwezenge. Enkwezenge oli musajja Muganda. Ekintu kino zo kikola ebbanga ddene. Manja asooka n'alya mu Mayinja yamalawo Eagles Production. Njogerako Eagles not Golden. Mayinja yakeeranga ku makya n'akwata olunaku bafunanga ennaku nga bapromota. Nga ba directors. Christmas misa kibi ebityo. Manja atundanga olunaku lumu n'aluguza bapromota 7. Bonna nabajjako essente. Watunganga ku show nga kuliko Dick Production yabanja ina receipt. Kadoga abanja, baba abanja, Semmango Mavini abanja, olunaku olwo. Bonna nga basayininga yabajjako ssente zaabwe. Naye nga aluguza Steven. Bonna ne batunira omusajja amanya ne bamusajja gwe tukolere ki. Ate munanga akwasa ennako mwatunulanga tatagidde. Manja ajja okumukuba n'atunulanga akanyonyi bw'ati. N'owulira ensonyi n'ogamba kati bamukubewa. Onoonya omutwala mu kkomera. Mavini yagezaako basibako Semmango. Naye nga atunulira amagumba gasula ku mbaawo. Ola twali ku Imbekapo. Manya ng'ayina nnyini show yagitunda. Yagiguza Kadogo. Tuli ku Imbekapo. Nga manja kwanyo yenna nnyini show yagitunze. Banne bonna bayimbe yasembayo. Manja osebyo nga w'amaanyi nga yakayimba. Nga naye agola ensi kuba tugitunda simanyi biki. Batunda bushobwe. Kati badalira babeeranga ne show. Akati tuli ku show. Baga mayinja ng'alina omuwala ali mu loogi, omuwala mutaliizi. Kati mu nsonga za Kyagulanyi okugenda mu mawanga ag'ewabweru okugenda mu buwaŋŋanguse era n'avaayo n'alangira n'eki kyagenda okuzzaako zaasituddemu Minisita Okello Oryem ow'ensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Uganda nga bino bye yagenze mu maaso okuba nga annyonnyola. Omukulu ono okusookera ddala yavuddeyo n'avumirira era ne yeesambajja ebyokuba nti okudduka kwa Kyagulanyi okugenda mu buwaŋŋanguse bukakiddwa olw'embeera eriwo mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, nga yagamba nti tewaliwo nsonga yonna lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde yeetaaga okudduka okugenda mu buwaŋŋanguse. Okello Oryem mu interview gye yakozeeko gye buvuddeko yategeezezza nti Kyagulanyi kye yakoze ky'oyinza okuyita political drama atemba mu byobufuzi era nga ekigendererwa kwe kuba nti afuna sympathy, kwe kuba nga asaasirwa oba amawanga gano ag'abazungu gamutunuulira n'ekisa. Era okusinziira ku Okello Oryem agamba nti what the international community and the general public should see in Bobi Wine is that he is not really a politician. He is an actor.
and he thinks politics is a stage where he can act. And the star of the movie in the end survives and never dies. Uliriza bulungi. Okello Oryem yagamba nti amawanga gano ag'abazungu nga kw'otadde ne bannayuganda kye balina okulaba mu Bobi Wine nti si munnabyabufuzi wabula muzannyi wa katemba. Era Okello Oryem agamba nti olw'okuba Kyagulanyi muzannyi wa katemba alowooza nti n'ebyobufuzi waneeno agenda kubizannya mu firimu era oluvannyuma ye nga movie star ku nkomerero ya byonna ebeere nga tafa asigalewo era afune obuwanguzi. Eyo statement omukulu Okello Oryem gye yasoose okukola, naye ate njagala okuzzaako emabega. Mu mwezi ogwokubiri ogwa February ennaku z'omwezi nga 18 ennaku z'omwezi nga 23 Kyagulanyi we yayogerera ku Geneva Summit ne mu Parliament. Omugagga w'e Masaka yatemuddwa. Muwulire bino. Omugagga w'e Masaka tannaba kugwa ku kabenje. Njagala mutandika okunoonyereza kati. Abantu b'e Masaka, omuntu wammwe teyagudde ku kabenje, muwulire nabagamba mutabani wa Sudiru waali. Nabagamba mutabani wa Sudiru gyali. Naye mwe muwulire eyo tuvuddeyo. Omugagga w'e Masaka tannaba kugwako ku kabenje. Najja wano ne mbawoninga ne mbagamba abantu mwenna abakolera Museveni eno taani eriwo muwedde ne mubiyita ebyokusaaga. Muwulire abantu mwenna nga mukolera Museveni mwawedde dda temukyalina kye mutugamba. Omusajja oyo aludde nga akolera Museveni era nga abakolera buli tawuni gy'omanyi mu Uganda. Abantu abalina ssente ebitundu 98 ku buli 10 ssente ze balina za Museveni za last family eyo refugee family. Omwami ono y'omu ku bo. Omwami ono abadde yakola ebintu, abadde mu mutawana gwa accountability. Abasajja baagala bintu byabwe. N'abuulira Museveni oluvannyuma nga bamunyize nnyo n'abagamba nti olw'okubuzaabuza ebintu abantu obutamanya nnyo ebimu yabiteeka mu mannya g'abaana be. Omusajja ne bamugamba aleete abaana ajje bakole akole zi transfer balabe nga bakyusa ebintu bidde mu mikono gy'abannyini byo. Kati accountability nga yalemeddwa okubalansinga balance sheet yaganye okukwata. N'akwata abaana yabadde alina meeting e Kampala. Yatwala abaana be yali awandiisizza ebyobugagga nga biwandiisiza mu mannya g'abaana. N'agenda n'abaana abo n'atuula mu meeting ne bamucunya ne babacunya n'ayogerako byayogedde ne babikyusa ne bakola zi transfer ne bazza mu mannya ga nannyini bintu. Abantu abo ne babakuba ebiyiso ebittirawo omusajja n'abaana be ne bapanga akabenje ne bakwata emmotoka ne bagisulayo. Eyo emmotoka erina eya simanyi bag. Akakabenje kabadde kasobola okutta abantu bonna ne kabamalawo. Ojjukira emmotoka eyo ekika ekyo kyennyini nga Kiganda yagwa ku kabenje, Pastor Kiganda yagwa ku kabenje, emmotoka eyo ne yeefuulafuula n'avaayo nga mulamu, eya baga ne zimuprotectinga. Mutandikirawo ate muwulire mwenna abaana b'oyo omusajja mwenna abakyasigaddeyo abaliyo ab'eŋŋanda ze mwenna babakima. I repeat, banga tononyogera kutandika okuwulira nga famire y'oyo omusajja batandise okukunkumuka. Omusajja yakola ssente n'atandika okukolayo ebintu ebibye n'abikweka mu mannya amalala. Bana basajja nga bwe bakola intelligence yaabwe, bw'oba oli musiru bakolako intelligence ne bakutuuka mu byenda. Era abaana b'omusajja baabasebusi n'omusajja baamusebusi ne bapanga akabenje.
eyabbaga zabaddewa okutaasa oyo omusajja akakabenje okakasa kabadde kasobola okubatta ne kabamalawo eyasoose omulaba yabadde ani oyo yasoose okulaba akabenje ako alyoka alipotinga nti omugagga w'e Masaka afudde omugagga atali ku social media nti amanyiddwa kubanga omuntu bw'aba munnabyabufuzi ng'agudde kabenje osoga nti ntabange nti breaking news nti gundi agudde kabenje ng'amanyiddwa abeera ku zi TV ayogera bino eby'ebyobufuzi ebya blogging ebyaki oba ebyamawulire radio presenter TV presenter ani yategedde nti omugagga afudde yamutuuseeko ate n'amanya nti mugagga w'e Masaka emirambo mwagirabyeko ku siini muyina akatambi konna ng'akabenje bwe kagwa abadduukirize smartphones zikola nnyo muyina omulambo gwe mwalabye bwe bwabadde mu kabenje kati ebiri munda mu bisenge by'amakolero ga waka mu State House omusajja basse mutte n'abaana be kubanga lwabadde luyombo lwennyini atutte ebbanga ng'ali mu kulwana ne accountability so ne bakizuula nti sente zaabwe azibbye ne bamugamba jangu okyuse transfer era abaana yabadde abatutte okukyusa bakole transfer bazze ebintu bye mu mikono gy'abannyini byo kati njagala mutandika okulaba buli kye mubadde mulowooza nti kya bugagga kye ani agenda okitwala agenda okitwala ye yamusse ate banaatugamba nti yafudde atunze oba yamaze kufa n'atunda watch the space abantu b'e Masaka assignment ngibawadde gwe kyozuula komawo ku +974 33 93 96 39 okakasa akabenje kabadde kasobola okutta abantu abo bonna ak'emmotoka eyo ebikola by'emmotoka eyo ebiri munda ebiprotecting obulamu biri ludda wa byakoze bitya airbags tezavuddeyo kiki ekyaziganya okuvaayo America eyo gyozanyirako is the superpower of the world. Not everyone can access the compound of the superpower. Kakati gwe bano bokyaza wana ababo bawolokoso bo wano bokyaza abagamba yagenze bagaye namwe mugende okko mwekubye ku kifaananyi mugende mwekubisa. America is a very democratic country, is a very democratic what you go there now. You're portraying Kyagulanyi as a person who is not ordinary. Is not ordinary, my dear. Olisio tali ordinary. Golabo gwali olabyeko n'omuntu civilian nadduka ne ku security esingo kutwala. Omanye ekitongole kisingo twala sente mu Uganda. Si kyabyabulamu, si kyabyangu wabula security. Naye ezo sente ze babawa nga zirimu multiple duplications of security. N'abayitako n'afuluma. So Kyagulanyi is not an ordinary player. Eje jikulaga golowooza buli muntu amulaka tuukawa nze Lutamaguzi ndi member wa UN but I cannot just access Capitol Hill. Naye oyo walabyewo oba abantu ntu abali awo tomulaba nti the place is only himself there. So you Lutamaguzi cannot access Capitol Hill. Janti tomalaga gendayo naye oyo ali more important kuba ffe tukkiriza mu hierarchy era oyo bw'aba agenzeeyo ate nze sisobola kumulinaana nze sisobola dde kugenda wali mugambe to excellence kakwatireko ekkooti kubanga these are issues of diplomats. Those are issues of diplomats. Awali wanene nnyo. Those are issues of diplomats. Kati gwe ndagaawo muntu amulinaanyaawo. Gwe ndagaawo. How big is Capitol Hill? Zini ebyabano baminisita bo bano kimanyi tugende ejini twekubye oyo baminisita twasho agenda wawo baminisita bamwayi Museveni wanjawulo mutunuulire omulabo oyo Robert Kyagulanyi omulabo oyo wanjawulo kubuulya nze ndi mu byabufuzi era namusookamu naye wanjawulo waayita simala gayitawo awo tomukwatira na kkooti awo kati nkugambya waali ne bwe mugamba ndi excellence kakwatire ku kkooti bagamba wano waali wanjawulomu
era gwe bwoba obadde onyooma mugenda ne mubeera ne bapoliticians bawana abaakona abali ku lokosini abaakoneraawo nga buli kyalaba akijerega buli kyalaba yakitegeera n'abamu balina obubiina bwabwe bwabakonako nabo baakona politically justice politics bamukozesa mu madiiro naye nga kugamba it's not easy za kugamba ntambudde ensi abantu bakiti balina bifaananyi byawo kyamajoli ntambudde ensi ngenda n'ebungereza n'empita awatayitwa ba bulijjo naye bakugamba nti mu ranks waliwo ranks ez'enjawulo olidde sebo mpulira bulungi mu political ranks walimu rank ez'enjawulo nti oyo bw'omulaba ofunga kakati oyo nkugambe ndi abawana abatwala sente ezisinga okuba ennyingi ba iso miso kiso ziso niso piso bonna yabafudde bonna yabanabudde bonna n'abajabulula tebamulaba omu abuuza munne kati kye bakola buli omu awamba munne gwe wayayise kugwe kakati kye nkugamba wano waliwo bikamera omusajja omu Omumerika yagenda n'aleeta ensasagge mu makulembeze ba ligioni wano abaafuula nti ensi ze bafuga bazifuganga maka gaabwe ne beddiza buli kimu n'abagamba basebo okyawulira nnyo akasatuko oba akanyamberege mu Kongo nga we kibadde emabega kaawo okyawulira nti bano bawambye ekibuga gundi wakyabawulya omusajja Omumerika yabagamba nti ffe twayitawo dda tugenda kubalaga footage camera system zamwe zonna twazinfiltrating tumanyani gwe mutemudde tumanyani gwe muwamba tumanyi ne bwe wabaawo kulonda ffe tetwetagisa kubeerawo kusindika bano bobuzavers be mu bribinga n'obusente kati bateekawo camera system ne infiltrating all camera systems z'omu region yaffe so Uganda okubeera e Congo it was business it's their own business. What do you do in Congo? If I want my neighbor to be okay, does it mean tinagenda ku kitanda kyenga jensula oba mu ddiro ye? Those are businesses. Era nkugambye ogende lwakwagala. Nkugambye buli yagende Congo asula atunula. Buli yagende Sudan asula atunula. Buli yagende Somalia atikati gwe Omumerika yakugambye. Accountability. Omumerika yakugambye nti byonna byobadde okola mbiraba. Dayo teekewo olutalo nkube paka ku kitanda. amawulire go galinda ku bano babuloga bogalindako naye ffe tugoberera amawulire gye gava nkugambye nti ekiri e Congo kyokka Uganda tegenda kuddamu kujjasa budget egitwale so e Congo kakati nkugambye bajja babuuza mwagalayo ki kuma mirembe Congo yakyuse Kongo ebintu bikyuse ate kati tebakyakujja bino bye babadde nga bagira mbusime gundi drone ye kukimako boya kolera omisinde n'odduka nkugambye okyalaba era bonna buli omu asirise nongayitibwe ne bawomonga betubadde tulira bewana abatwala golodi abatwala Kongo kati Kongo yakyuseemu siyoli owa Lurenti Kabira onebo balesewo Kongo wa Sekedi mulala kati mukama wo yerina Zedriga walu ye president kati Obeezi ow'ebyenguudo n'entambula Fred Byamukama alangiridde ebikwekweto okujja takisi zonna ziganyegenya ku nguudo okutandika n'enkya naddala mu Kampala. Bo tubagambye there is no negotiation kubanga abasinga obungi twabwa time okujja wano ne bajja motoka tezipasinga kubanga ziri beyond repair. Kati abo tugenda kwatagana ne police ne KCCA with immediate effect zigenda kuvaamu. Era ndozo kutandika n'olunaku olw'enkya kwosankya bagenda kubanga bazikwata ate bazikwata emmotoka bamuscrap. Byamukama atubuulidde nti bano baweereddwa obudde obumala okutereeza emmotoka zaabwe wabula nnyingi n'okutuusa kati ziteeka obulamu bw'abasaabaze mu katyabaga k'obubenje kye batayinza kugumiikiriza yadde. Naye kati nga bwe tutambula ku baana ab'omu Kampala abalina emmotoka ezisibiddwa n'emiguwa abalala batandise n'okuteekako supagulu ku nzigi ziggale usanga batandise okuteekako supagulu ekwata ekyuma ogenda oluggi lw'emabega kuliko omuguwa oluggi lwa wakati kuliko emiguwa olwa pasenja olwa deva kuliko emiguwa bw'oyingira munda mu mitto emito gyonna gisibiddwa n'emiguwa. Mu ngeri y'emu awadde ababbaasi ezidda mu bitundu by'obuvanjuba n'amambuka ga Uganda emyezi 2 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja okubanga zonna zimaze okwekebejjebwa n'okukakasa nti zirina sitiika ezizikkiriza okutambula ku nguudo. Bbaasi zino zifunyamu okutaataganyizibwa ku makubo zikola obubenje obulala buva kubo ababbaasi
ate obulala buva ku balala abakozesa amakubo nga batrailer nga batwafuna last week 2 weeks back basi ya ekiro zatumiragana n'ekirole. Mu nsisinkano n'abaddukanya kampuni za baasi zino ku kkeberero ly'ebidduka Namanve, Byamukama ategeezezza nti bazudde nti nnyingi teziri mu mbeera nnungi ate nga balemereddwa okuzitwala zikeberebwe. Bubenje kati ababaasi batuukanyizza okuva ennaku z'omwezi 8 April okutuuka 8 June. Paasi zonna ezikola ku Eastern and Northern route balina kubanga baziresona for inspection. Kitegeeza ki inspection? Nti ogireeta wano olina okubanga okanisa obuntu obubulamu, olina kubanga obukanise. Gavumenti era yeddiza kampuni ya SGS okukebera ebidduka byonna ku buwaze oluvannyuma lw'okuwangula ebifo byonna 7 ku buwumbi 19 wadde nga n'ababaasi baliko bye balabye ebirina okutereezebwa mu kumalawo obubenje okuli enguudo embi, okwemulugunya ku bisale n'ebirala. Buli kidduka mu nteekateeka eno kyagerekerwa ensimbi ze kirina okusasula okuviira ddala ku bodaboda okutuukira ddala ku mmotoka ennene. Hakim Wampamba, Moses Namayo, NBS Amasengeje. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. National Unity Platform simulala ya Robert Kyagulanyi Sentamu. Bobi Wine unalabiddwako mu suuti ng'anyumye bulungi azze munalabwako mu suuti kasukedde ng'afuluma eggwanga yaleka atadde ka vidiyo n'agamba nti nfulumyemu ngenze kubaako ensonga z'enzigusa ebweru w'eggwanga ezikwatagana ku nkyukakyuka. Kakati abadde tamanyiddwa wawaali nga biwulirwa nti ayinza okubeera South Africa, ayinza okubeera Bungereza, ayinza okubeera wabula wuuno alabiddwako ku kizimbe ekiyitibwa Capitol Hill munda mu ggwanga lya America. Kyagulanyi alengeddwako ku Capitol Hill munda mu ggwanga eriyitibwa erya America ng'anyumye bulungi mu suuti ng'afaanana yenna ba diplomat yenna ng'ali smart. Robert Kyagulanyi Sentamu gwe nkubuulira mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform. Kakati mubaka bw'ataddeyo Kyagulanyi ategeezezza nti atandise engagement ne atandise kyayise international lobbying meetings. Ayina enkiiko z'atandise alobinga ki? Omwana w'emagera alobinga ki? Yatandise lobbying meetings abadde ku Capitol Hill e Washington DC oluvannyuma lw'okuva mu Uganda mu ngeri ya robadoba. Kati alabiddwako ku kizimbe kya Capitol Hill munda mu ggwanga etibwa erya America. Bobi Wine era nti yatandise dda international engagements mu ggwanga eryo. Message gy'ataddeyo bwetyo bwegenze maaso n'oweka nti esomye started my international engagements today with the meetings on Capitol Hill in Washington DC, America. Ekizimbe ekyo kimu ku bizimbe ebisinga okuba famous okwetola ensi yonna. Omukulu olumaze meeting kaserefi ne kaluma gavumenti abadde smart. Kati ekizimbe kye bayita Capitol Hill oba ekifo osobola okiyita ekizimbe oba ekifo kisangibwa mu Washington DC munda mu ggwanga lya America. Wano tegeera nti we watuula Congress y'eggwanga eriyitibwa erya America. Ekizimbe kino Capitol Hill era mwe mutuula ne Senate, mwe mutuula Senate olukiiko olukulu olw'eggwanga lya America Senate, ate era mwe mutuula olukiiko olwa wansi Parliament ya wansi gye bayita House of Representatives. Chambers zino bbiri eza America zigenda maaso n'okwekana nti zikola amateeka ne zishapinga American foreign policy, enkolagana ya America n'amawanga amalala n'engeri gye banakwasaganyamu ensonga z'amawanga amalala. Kakati abakulembeze ne ba activist okwetula ensi yonna
batera nnyo genda wano ba activists n'abakulembeze batera nnyo genda ku Capitol Hill babeera bagenze kukola ki to lobby okulobinga ekyo kigambo mwakiganda wazira mukimanyi babeera bagenze okulobinga ng'oleka ensonga gy'oyagala n'ogenda n'okola ki n'olobinga ba lawmakers oba ng'oyina international support gy'oyagala oyina genda awo biggwera awo n'ogenda mu babaka abatuulayo n'obagamba nti bannaye tulina ensonga bweti ne bweti ne bweti era nga boolaba Isirayiri Netanyahu abadde akozesa nnyo wano olina okugenda wano Netanyahu okudwaginga Amerika ogiteeka mu lutalo abadde asinzira nnyo n'agenda n'alobinga okakana nga Amerika bagitadde mu lutalo Amerika bagiteeka mu lutalo lwa kulobinga Isirayiri yalobinga n'ayita mu balomeka okakana nga Amerika bagitadde mu lutalo lega tugende tukuba omuntu kankomaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiddwako awo tetumanyi bandi bagenze maaso nakulabika nti asinkanye wabula kubaddeko omu ku basajja be nti baludde ng'akolagana nabo gwe bayita Jeffrey Smith naye nategeeza nti amusisinkanye ebirala binaaba bivuddeyo ku meeting eyo ebadde ku Capitol Hill wali muna mu ggwanga etibula America tunaaba tubikubuulira naye nga waakiri it is now confirmed nti ali mu America for now tomanya engeri gyagamba nti muyeekera ayinza okuba kakati awo yayiseemu dda ng'ali walala naye nga sofa Kyagulanyi tutegedde nti ali muna mu ggwanga America era ng'olunaku olwise abadde wali ku kizimbe ekyo ekiyitibwa Capitol Hill munda mu kibuga Washington DC. Agamu ku mawulire genfuna ku tebo yange enkya olunaku olwaleero ge g'abannamagye okutandika okwebulungulula eggwanga Uganda nga beeraliikirivu olw'embeera yaabwe ey'obulamu. Bannamagye bangi abaddukidde mu mawanga agatuli ku mulirwano era nga kyekyo mu magye kye tuyita okudizaatinga oba okulekulira nga bakama abo tebategedde. Kino nno tekiri mu magye gokka wabula kiri ne mu bitongole ebirala ebyokwerinda. Abantu bangi bongedde okudduka era alipoota ey'omwaka 2024 bweba yali eraga nti ab'ebyokwerinda abaali bayita ne mu 1000 be baali balekulidde nga tebagambyeko bakama baabwe. Mu mwaka guno alipoota bw'enaafuluma eya 2025 abantu bandifundikira nga bawerera ddala 5000 oba oli awo n'okudda waggulu. Gwate ebimu ku bintu ebyali baganye okudduka mu magye bye biriwa ng'embeera gye balimu tewoomya nnakabululu mu bya payment nga tebakomye ku payment yokka kubeera nga y'amatankane wabula ne working condition oba embeera mwe bakolera. Kuba mwaka faananyi nga promotion ate efundikire kutwala mu komera kubanga abo be baawaayo okukuuma Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu budde bw'okulonda bwe babanga leero bali mu kabula muliro oba ekkomera olw'okukuuma Kyagulanyi obulungi then mission kyentuufu gye baali babataddeko eyali ebaweereddwa byonna biriko question mark. Ne bw'oba ggwe ng'oli mu kitongole kya byakwerinda tewaba kikugaana kudduka obanga okyayina omwaganya oguteekako kakukola tondeka nnyuma. Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu ggwanga lya Amerika oba oli awo ge mawulire genfuna gye yayolekedde. Amawulire genfuna enkya olunaku olwaleero nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine engagement ye etandikiddeko ddala egenda kutandikira mu ggwanga erya Amerika era ng'eno egenda kubeerawo wakati we ne munnamateeka we Robert Amsterdam nga bano we bagenda okutuula okwongera okutwala petition ebiwandiiko ebirala ebyenjawulo ebirumika gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ebikolobero n'effujjo bye yeenyigiddemu ku bannayuganda mutabani we n'abamu ku bajjeno abalala abali mu bitongole ebyokwerinda mu ggwanga bye bafudde omugano okukola ampaawo abakuba ku mukono anti munnange eggwanga balirabanga eryabwe lye balinako obwannannyini. Kati mu ggwanga erya Amerika mulabika mwandibanga mmwe mulidde empanga. Amawulire genfuna enkya olunaku olwaleero galaga nti omukulu eyewammwe yandibanga gye yatandikidde ng'agenda kutandikira eyo okukola engagement era mu kanyomero ke kamu bannayuganda mu ggwanga lya Amerika
betegekedde nate okola demonstration era ng'egenda kubeerayo mu guno gwennyini gwe tulimu wiiki 2 okuva kati, egenda kubeerayo on the 31st of March omwaka 2026, era ng'ebifo ebigenda okutagetingibwa tugenda kutunuulira ekitebe ekikulu Donald Trump w'atuula, njogera ku White House. Olwate tunuulire n'ekitebe kya Uganda mu Amerika nakyo kigenda kubeera ng'ate tulagirawo obutali bumativu. Olunaku lugenda kubeera lwa 31st March omwaka 2026. Kakati bwe twogera ku bintu ng'ebyo, abakulu abali mu gavumenti egongera okuba buguma we batudde baba batudde mu mbeera ya matiritiri, kubanga bakimanyi ekiba kijja. Ebweru w'eggwanga eno yewava entabiro, yewava dipo ey'enkola eya democratic leadership mu mawanga kumpi agali wano ku lukalu lwa Africa, kubanga amawanga ag'abakyeruppe nkiddamu gegagabira amawanga aga Africa legitimacy, era abantu bangi nnyo wano mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa, not only Uganda, geddukira nnyo oba gettanira nnyo okuddukira mu mawanga g'abakyeruppe, naddala mbwe kituuka kulwanirirwa kw'eddembe ly'obuntu n'enkola eya democratic leadership. Tetugamba nti go gatuukiridde democratically, naye ate ge gaditamininga enkola eyo okubukala mu mawanga ge bafuga, naddala nga ffenna abali wano ku lukalu lwa Africa tukyadimitinga nti ddala we are under colonial rule, bakyatufuga naye mu ngeri ey'ekimpatiira. Nali ngamba abantu wano nti Uganda eri independent, era NRM bagamba nti Uganda sovereign nation, naye mbagamba nti Uganda ani yagiwa independence? Oyo yakuwa independence yaggwerawo ddala. Ne bagamba nti abantu abo tebamala geekutulirwako. Twagala nnyo okubeera ba Pan-African, era tuli ba Pan-African, naye ate abantu abo balina enteekateeka gye baakola ffe abamu ku mawanga agali ku lukalu lwa Africa gye tutannaba kukola nga kitwetaagisa emyaka lufukunya okubagoba okubatuukako bwe tweteekateeka bulungi, nga tukyalina omululu n'omulugube, nga tukyagenda gye bali okubeegayirira tuwa obutale. Tulina omulimu munene nnyo ogw'ekkola okubekutulako. Therefore mukadde nga kano, oyagala toyagala obeetaaga era ogwana okuddukira gye bali okubaako kye bakuyamba, naddala mu kukuuma obutebenkevu, naddala mu kukuuma emirembe, naddala mu kuyambako mu byobulamu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Nti n'abo bennyini abakulaga nti nno tebabeetaaga, munnange mu ttumbi oba bwe buwungeera bawandiika ebibaluwa kwogatta n'okufuna balobist okuboogerera eri amawanga ago. Ebyo nno bye bitutte bannayuganda ku nguudo mu mawanga g'abakyeruppe abo, kubanga bakimanyi bulungi nti amawanga g'abakyeruppe ago ge gavaamu authority, ge gavaamu amaanyi, ge gavaamu obuyinza, naddala wano ku lukalu lwa Africa. Oyagala okugawulira oba toyagala kiwulira, yeeyo reality. Allow it ekutomere. Bwemala okutomera ogiinitiating mu mutima gwo, omala ogiinitiating mu mutima gwo, omanye nti nno newankubadde nga abali wano ku lukalu lwa Africa nga Mohamed Bahabura bakulimbalimba nti tebeeraliikirira amawanga g'abakyeruppe, muganda wange obugendo lw'okolwa Bobi Wine batandikiddewo dda okutuula obufofofo. Bwe nkunnyonnyola bakatuula meeting meka oyinza n'okweraliikirira nga balina ku point etandika n'okutuula n'abantu abatali batuufu okwagala okugyayo ekifaananyi nti bakyali wamu n'amawanga ago oba oliawo Bobi Wine gye yatambulidde. Nakibagamba nti abimu ku bintu ebituyambye okutuuka we tuli ye impact eteereddwawo ebitongole eby'e-Bulaaya. Kati bannayuganda mu Amerika bo bateekateeka demonstration egenda kubeerawo mu wiiki 2 okuva kati, wali ku kitebe ekikulu eky'Amerika oba ku maka amakulu yite White House, kwogatta n'ekitebe kya Uganda mu Amerika balaga obutali bumativu bwabwe, kwogatta n'okwongera okuforwardinga ebibaluwa ebyenjawulo eri abantu abo bekikwatako. Ekikulu mu byonna nakyemalira ng'onaamukripolinga lwaki Bulaaya gye tutunuulidde, nakyemalira olina okutemawo okuvujjirirwa kw'abaalina, olina okumutemako omukono ogumuvujjirira. Ekyokubiri, olina okumutemako omukono ogumuwa ebyokwerinda. Ekirala, olina okumutemako omukono ogumuleetera okumera amalala. Olina okuddira instrument of power n'obeera nga naawe ogiinako impact. Olwaleero gye tulinawo nga instrument of power oba ettabiro ly'amaanyi
ge mawanga g'abacerupe kubanga ge gakuumirawo abakulu abali wano ku lukalu lwa Africa. Era mwami Tibahabulwa emyaka gye gyonna 40 gyatukalakatidde gabadde mawanga gano ge gabadde gamuwa obuyinza ebbanga lyonna ge gabadde ga legitimizinga obubbi bwe obwakalulu. Kakati ku mulundi guno 2026 ekintu kyandibanga mwami Tibahabulwa kyamulakidde kubanga n'ababadde bamuwa legitimacy ebbanga lyonna bamukubye kati omugongo. Nti tolina bw'otuwa bukakafu nti ddala akalulu kaali free and fair nga n'emitimbagano wagijjako byemu ku Bobi Wine byatutte ebweru w'eggwanga okwongera okumulongola n'okwogerako. Era mu kanyomero ke kamu agenda kukyalako mu Gala waliwo Gala ey'enkola eya Democratic Leadership wabula Gala eno eteekebwateekeddwa mu Gwokuna April nga 17 omwaka 2026 RDI yeteekateeka Gala eno era Gala eno ey'omwaka guno 2026 Kyagulanyi Robert Bobi Wine aliko n'ababede bangi baliko nabo bagiyita Renew Democracy Initiative mu bantu be balabye okuwa award eya Heroes of Democracy mwaka 2026 Robert Kyagulanyi Bobi Wine naye kwali. Era olutuula luno lugenda kubeera mu kibuga New York ku kitundu ekimanyikiddwa nga Gotham Hall. Gotham Hall mu New York mu kibuga ekikulu eky'Amerika wagenda okubeera mu kibuga ekinene mu Amerika kubanga Washington oba oliawo kye kibuga ky'Amerika ekikulu if I'm not mistaken. I stand to be corrected. Omukolo ogugenda kubeerawo nga 17 April guno gwennyini omwaka gwe tulimu era nga bino byonna omukolo guno gwongera kuhonaringa aba individual worldwide abavuddeyo ne balaga obumalirivu mu kuadvancinga freedom oba mu kuleeta eddembe mu mawanga gaabwe. Era nga omukolo guno tegukoma okwo gwongera n'okugjayo ekifaananyi ku bantu abatunda eggwanga lyabwe. I can authoritatively confirm nti olwaleero mu Africa Robert Kyagulanyi Bobi Wine omugerageranya n'omuntu omu ye Mandela. Leero Kyagulanyi Mandela waatali ye Mandela waffe wano ku lukalu lwa Africa wandikitwala nti nno Kyagulanyi wa Uganda yokka naye n'amawanga amalala gamuyaayaanira amawanga amalala gatoba. Era nkubuulira gwe muganda nga ali atugoberera nti nga tetunnaba kubeera nga Uganda Kyagulanyi tannajja yali temanyikiddwa nnyo mu linnya lya mwami Tibahabulwa. Uganda yali emanyikiddwa nnyo mu linnya lya Field Marshal Idi Amin Dada. Naye nga lwaki baali bamanyi Uganda olwa Idi Amin? Kuba Idi Amin yakola ekyafaayo ekitali kya bulijjo yeeyita Conqueror of the British Empire. Lwaki yeeyita Conqueror of the British Empire? Nti ye muntu yekka wano ku lukalu lwa Africa eyavaayo n'agamba bakolonial ruler be n'abagamba nedda temulina kye muŋŋamba temundeetako kajanja temumanyiira. Oyo yali Idi Amin. Idi Amin nga bwe yeegomba ekintu e Bulaaya akulaga nti akireeterawo wano mbagirawo nga tayagala kubeera bbeega. Era ye muntu wano mu Uganda eyagenda nga tatulekedde ebbanja ddene liri awo wabula abaddako ne baleeta ebbanja kati leero liriri mu tubonyabonya nti buli bajeti ya buli mwaka tulina kumala kwewola okugiteeka mu nkola. Anyway njagala kubatwalako mu katambi kano tumale okuwulira ebigambo bino otegeere. Tolina bw'oyinza kugamba nti abantu ababadde batambula ku sayidi z'abamutu bonna badde bamufunako nti bali bulungi. So Kyagulanyi nze badde nsaba Mukama Katonda bw'aba asobodde okubeera ng'akyali mulamu gavumenti ekola ekisoboka kino kugamba gavumenti ekola ekisoboka sina bano bannabbanja tebalina makulu. Gavumenti erina ssaako nannyini buyinza ye president n'ababi. Let's same thing with Kyagulanyi and the other opposition people. Bino byonna twerimbira bwereere. We don't have power ku bantu. Ffe tulina ebintu nga tubimanyi twabirabako. Ffe twatandika okulaba ebintu nga bakyampeekana ku mugongo nabirabako. We lost nabulwako nnyimange yataliniko mayitiri ebyobugagga byagenda. Yali kaada mukaada tiyavuma ku muntu teyagoma ku muntu tetumanyi na malaalo gyegulaki gyegali. Yali kaada wa UPC bamuvunana kubeera kaada waki wa UPC ne UPC mukyalo ewaffe tebakubona kuba kitaffe luyi baaliyo ennyimbi bazaabyanga bayitawo bagenda ekyankwanzi mu nnali mange bamuvunana kufumbirawo botte kawunga kalo mupiira erwamata miyembe bwe yamugabulira ekyennyanja ekyaki ekyase mutundu n'akalo ekyo bamusalira ogw'okufa tetumanyi yadda n'ebyobugagga byonna byakolaki twogera nga tumanyi ne tulaba ku bantu wano
bakaputeni kabisa buddala tubalabyeko mu Kampala bali bombo okitegedde kakati lwaki twogera ebintu ebigenda okusajjula abantu ffe tuli mu nsi emu tetugenda givaawo Nabbanja n'abasaidi eno baluganda we are brothers and sisters okitegedde kati lwaki tuteekawo ekinnya tugenda kukomyawo okuteekanga mu bantu okubateekamu ssente tezifiira obwereere tutrainiza abaana amagye tulina abaana abali professional obote yagenda n'amagye ge agayitojo gali professional negadduka tetugafunye mungensi amin n'atendeka abaana bali mu kusiga langi mbongo tetubafunye mungensi tuleesa abavudde Tanzania tetubafunye mungensi tulina olwaleero abaali abatitookera olutwa bafiirwa Bungereza tetubafunye mungensi zonna ezo sente tuziteekamu tulina abaana kati abali mu UPDF balooya badokita abayivu abagenze Bulaaya bakoze buli training zonna bazikoze singa gavumenti egenda obubi tetugenda bafunamu tulikomawo okuteeka mu ssente mu bantu b'ensi yaffe netubaganyolwa Tanzania abasirikale byafuna ku independence bakyatambula Bakikwete balwana wa bebalwana okujja wa yajja wano Lieutenant Colonel Kikwete yajja musirikale basemufuko ba Stephen Kota bafudde bali mu government za Tanzania tebalina buki bakyasavinga ki insi nakugamba twali bombaawo twalinayo buli mbu twali tusaba waawo waliwo omulasa atondere kazi bana bajja kujja bagenda kukola sajja ayitawo oli amwita Haruna oli yesisigiriza teyayitaba kikyolwa muntu gwayita mumanyi kazira mbuuza nti omanaga mumanyi kazira kamumuleete nayimira mu maaso namuga Haruna omumanyi agano namuga omumanyi nabuuza kazini nakola kiwa abuuza nti bazimbi namuga agenda namuga omumanyi otyo namugamba nti twali ffenna ku Kosi Rasa ye yasinga mu Bafirika ku masanyalazi ga May 21 asiga langiwa eyasinga mu Africa mu Bafirika bonna abaali Rasa nono murasa amanyi agatwali mu same class ye yasinga Bafirika bonna mukuwa yalinga ki olwaleero asiga kakati tuligenda kukobawa ng'ensi za Africa zonoona ssente mu bantu professional nemugenda nayo professional nemukola ki luli twasigaza nga professional ya polisi tekyalimu kubanga mu biseera biri ebyobote abapolisi basigalanga gavumenti egenda kati olwaliwo polisi bwe tuba tugenze ne polisi yaffe tusiba nayo kubanga polisi yekuba abantu emigo gyolaba